Omuwulize omulungi ow'ekyenda mu ssatu katonyeza mu FM weebale kwekumira ku mukutu ogw'essigika IUFM wonna w'osinziira okubanga owuliriza tugamba bugambi nti weebale nnyo era tusaba Allah subhanahu wa ta'ala abenga akukuuma akuwa obulungi ate akwanguyiriza gyonna gy'okola. Mwana wattu olunaku lwa leero njagala kubanga neeyozaayoza ate mbayozaayoza omuwulize omulungi wonna w'oli nti puroguraamu ya byafa by'omubaka sallallahu alaihi wasallam egenda okuddamu okubanga etwejjera tunnyonnyoke ebyafaayo by'omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam ate nga tuviira ddala ku nsibuko insha allahu taala ne puroguraamu nnyingi ezijja okubanga zitunnyonnyola ebyafaayo by'obusiraamu insha allahu taala. N'olwekyo omuwulize omulungi olunaku lwaleero twagala kubanga tukwanjulira puroguraamu eyo engeri gy'egenda okubanga etambula. Sheikh Lut Sulaiman Wandera yagirimu emabegakaawo oli yagamba ebitaala byakwata oba byazikira kwegamba n'abulamukkaawo olw'ensonga ezitali zimu naye bw'ali okubanga puroguraamu agitwala mu maaso tunnyonnyoke ebyafaayo. Omusomi gukwata kakalaamuko abazadde naffe tukwate obukalaamu bye tugenda okusoma biyamba okumanya omubaka waffe twongere omwagala era tumanye n'ensibuko ye buli kimu kubanga gwe tuggyako obusiraamu. N'olwekyo okutegeera ebyafaayo bye kijja tuwa emitima gyaffe okutebenkera okubanga tumugoberera. Kabiji Rashidi ye mwanjuzi kakati nno mukkirize mbe nga njaniriza Sheikh Lut Sulaiman Wandera Imam Masjid Nur Director Yusra Islamic Institute ate ye secretary wa Zaka Bugisu Muslim District. Ebyo nsobodde okubanga anyanjula. N'olwekyo mukkirize abatole ku salaamu yajja otutemaatemera engeri gye tugenda okusomamu bino ebyafaayo mpola mpola kubanga bigazi tetusobola bisomera mu lunaku lumu wabula tugenda kubanga tukwatako ekitundu ekiba kisobose olw'obudde. Mukama wange neeyanzizza okubanga weerekereza okujja otunnyonnyola n'otujjukiza ebyafaayo naye nga bw'ojja njagala ngamba abantu nti emisomo gyaffe tujja gisanganga ku mikutu ku mitimbagano gya Facebook ku akawunti yaffe ku Kibula ogendayo abamanyi Kibula Islamic era ojja kusangayo emisomo egyo egy'ebyafaayo Sheikh Lut Sulaiman Wandera nga ginnyonnyola insha allahu taala. Mukama wange batolere ku salaamu endala oluvannyuma twanjule engeri gye tugenda okusomamu ebyafaayo bino. Faddal. Abdullahi mina shaitani rajim. Bismillahi rahmani rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wala aqibatu lil muttaqin. Wala udwana illa ala dhalimin. Wassalatu wassalamu ala habibina wa shafi'ina سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. twebaza Allah jalla jalaaluhu atuwadde akakisakano nate okuddamu okusisinkana nga tuli ku mpewo za IUFM. Ndi musanyufu nnyo okubeera nti nzizeemu nate okutuulako wano olwaleero nga n'erimu yeeyongeddeku katono olw'okumaliriza emisomo gyange mu diguli ey'okubiri mu mateeka g'obusiraamu sharia. Mashallah. Njagala mukkirize tubeere nga tubayozaayoza abalina ebirungi bye bafunye ng'era bw'eri enkola yaffe, era tubeere nga tubasaasira abalina ebizibu bye bafunye
era tubasabe bagume era bakkirize kubanga Allah kyeyakuwandiikako kijja kutuukako kiteekwa kutuukako era kyeyawandiika nti kino kyo tekiikutuukeko era tojja kukifuna. N'olwekyo abafunye ebirungi mwebaze Allah, nammwe abafunye ebizibu nammwe era mwebaze Allah mugumiikirize. Oba oli awo Allah aleese ebizibu ebyo asobole okubeera nti abasangulako ebyonoono era asobole okubeera nti abayingiza ejjana. Amanya Sheikh Lutu Sulaiman Wandera, ndi imaamu wa Masjidi Nuuru wano Embaale ku Bitaala, era ndi musajja musomesa mu ssomero lyange Yusra Islamic Nursery Primary and Quran Memorization Center e Nakaloke. Mashallah. Sikomaawo ate ndi mukozi mu ofiisi ya Bugisu Muslim District Council mu department ya Zaka n'ebirala ebisigadde eby'obuvunaanyizibwa abantu bye bagenda bampa olw'okunsuubiramu okubaweereza. Katubaanirize mu musomo gwaffe ebyafaayo eby'omubaka Nabi Muhammadi sallallahu alayhi wa sallam. Ebyafaayo bino tujja kgenda nga tubibawa mu bitundutundu. Kyetugenda okusookerako olwaleero egenda kubeera nnyanjula, naye ng'ennyanjula egenda kubeera mu kibuuzo ekigamba nti lwaki twandibadde tweyigiriza ebyafaayo by'omubaka Nabi Muhammadi sallallahu alayhi wa sallam. Then bwe tunaamaliriza ekyo, omulundi ogunaddirira tutandike okulaba olulyo lwe, ekika kye n'ebirala nga bwe tunaagenda mu maaso nga tubategeeza biidhinihi taala. Tusuubira okubeera nga tukozesa ebitabo abamanyi bye baasongamu engalo bwe tuba nga twagala siira annabawiya, ebyafaayo by'omubaka gye tulina okudda. Kitabo nga Albidaaya wa Nihaaya kya Ibn Kathir, Siira Nabawiya kya al-Imaamu al-Bukhari n'ebirala. Tujja kugezaako okubeera ntunoonya tugenda okujjula kye tujjula nga kiyidde, kubanga mu byafaayo by'omubaka sallallahu alayhi wa sallam tufuna obuzibu nti mulimu bi Israiliyat. Israiliyat bye biboozi bye baleeta ne babiyingiza mu byafaayo by'omubaka naye nga si byamu. Kati singa obeera nga osomye ekitabo nga Albidaaya wa Nihaaya ekya Ibn Kathir, anaagenda asunsula akugenda kino wankubadde nga baakiwandiika naye ekyo tekiriiyo, ekyo kifu. Wankubadde nga kino baakiwandiika bwe bati naye ekyo kifu. Ekituufu kye kino na kino na kino. Twagala mu misomo gyaffe tubeere nga tukola ku research ewera, tugenda okujjula ekintu nga kiyidde. Wakati essaawa ino obusobozi obusoma ebitabo tubulina, n'ebitabo byennyini nabyo tubirina, kuba kati omulembe gwakyuka okuva ensi yava mu analog nedda mu digital, kati ebintu byayanguwa. Ekitabo ekinene ekirina emijallada 40 n'okusukkamu Albidaaya wa Nihaaya, olaba nti ogenda ku kompyuta n'okisoma mu kaseera katono nnyo nga ofunye kyoyagala. Waliwo kye bayita siira ne taarikh. Bwe tugamba nti assiratu annabawiya, tutegeeza okuva nabbi lwe yazaalibwa paka lwe yafa. Mubeera muli ku byafaayo by'omubaka sallallahu alayhi wa sallam, ekyo bayita siira. Noba kye bayita taarikh. Taarikh oyo abeera history, ataarikhul islami, history w'obusiraamu. Mw'osobola okumanya Abubakar, Umar, Uthman, Ali, n'omanya dawula Umawiya, dawula Abbasiya, obusiraamu nga buze butambula n'okuwangula obusiraamu kwe bwali bukola, mubeera muli mu taarikh al-islami, history w'obusiraamu. Kati tugenda kubeera nga tutandikira mu asiira annabawiya. Singa tumaliriza ebyafaayo by'omubaka
alayhi salatu wassalam ntumenda kati wontumaze omubaka Allah mujuludde khalas awo nga tukyuka nga tugenda mu tarikhul islami okumanya ebyafaayo by'obusiramu tumanye nabbi bwamala okuvaawo obusiramu bwatambula butya mulembe gwa Abubakari, Umar, Uthman, Ali bwamala okuvaawo biki ebyaddirira tusuubira nti we tunaatuukira eyo omusiraamu anaaba atugoberera anaaba ategedde ani nabbi Muhammad sallallahu alayhi wasallam era anaaba ategedde nabbi yawangaala atya yazaalibwa ddi yazaalibwa atya n'akula atya biki bye yali akola nga tannabeera nabbi ye obwa nabbi yabufuna atya omuntu ajja kumanya challenges ebisoomooza nabbi bye yafuna ng'afuna obwa nabbi ogamba omuntu anatufollowinga ajja kubeera nti naye afuuka seeka ku sayidi eyo nolwekyo abantu ebyafaayo nolwekyo abantu twagala tubagambe nti ekintu mu kifollowing buli lwakusatu saawa ogenda okuwera nnya basi beera mu ddiiro lyo tujja kubeerako singa obeera nga omiisinze bakuwadde garanti nti byetusomesa bajja kubanga babirikodinga naye ku mikutu bijja kubeerako onaava osobola okudda eri emikutu n'awalala osobole okubeera nti ekintu ekyo kyefunira obeere ntomiisinga mu gundi yonna ekitundu kyonna kyetubeera tubaddeko obwetaavu obw'okusoma assiratu nabawiya ebyafaayo by'omubaka obwetaavu weebuli olaba obwetaavu bubeerawo muntu kusoma byafaayo by'omuntu just omuntu abantu basoma bagula ebitabo bya Nyerere basome balabe Nyerere yazaalibwa atya yalyanga atya yasomerawa abantu bagula ebitabo bya Mandela basoma ebitabo balabe Mandela abantu bagula ebitabo alabe Obama yafuga atya yatandika atya yasoma atya era naffe ojja kulaba nga akaseera kajja kutuuka abantu bajja kugula ebitabo nga mwetuli ng'abantu bagala balabe Sekalutu yazaalibwa atya n'akula atya n'afa ddi n'afa atya ebijja kubaawo era olaba nti omuntu abisaamu kulla ihtimaamu omuntu abeera afaayo nnyo ategeere Mandela ategeere Obama ategeere gundi nyina waliwo eyanyumiza nti waliwo eyawandiika akatabo nga akawandiika ku bantu 27 abaasooka okuyingira mu nsiko okutandika olutalo buli omu ng'agenza muwandiikako naye nti akatabo baakagula tekamala na mwezi nga obutabo bwakubye bwonna nga buweddewo abantu baagala bamanye baani 27 abayingira mu nsiko okulwana so kakati obwetaavu obw'okusoma assiratu nabawiya bunene nsobola okubeera nga mbufunza mu nsonga zinaabeeranga 5 oba 6 ekisooka ma'rifatu shakhsiyati rasulillahi sallallahu alayhi wasallam tulina okumanya omubaka yaani obwetaavu weebuli nga bw'omanyi nti shahada yempaja esooka shahada eyo eyina ebitundu 2 eyina ashhadu an la ilaha illa Allah bwemala neba na kitundu ekyokubiri wa ashhadu anna muhammada rasulullah ekisooka kino kiyinza okwanguwa okutegeerekeka kubanga waliwo omuntu atuula n'aba nga atunuulira alkaun atunuulira obutonde nga bwe buli n'atunuulira enjuba n'atunuulira omwezi n'atunuulira eggulu n'atunuulira ensozi n'atunuulira omutima engeri gye ggabamu omusaayi digestion system y'omuntu nga bw'etambula bwambala n'akola conclusion naga nti bino byonna emabega waabyo walina okubaayo abikola nga yasinga ffenna omuntu oyo n'asiramuka naye Muhammadun Rasulullah ekyo kyo kyetaaga era omuntu asooka amala okutuula awulirize amanye man huwa Muhammadun sallallahu alayhi wasallam ani Muhammadi
abasajja abazungu bakoze research ku Nabi Muhammad sallallahu alayhi wasallam ne batuuka n'okuwandiika ebitabo nga bamuwandiikako nga ye musajja akyasinze obugezi mu nsi yonna bukyanga ensi eno ebaawo nga teri yali amusinziza bugezi. Basajja bawandiisa ebitabo. Kati abasajja abo bwe bamala okumanya Muhammad yaani baba bajja kumwagala. Kati naffe tulina obwetaavu abatuwuliriza ku mukutu IUFM bamanye shakhsiyatu rasuli sallallahu alayhi wasallam. Omubaka ono Nabi Muhammad sallallahu alayhi wasallam yaani yazaalibwa atya? Yazaalibwa ne taata ne maama oba yazaalibwa na maama oba yazaalibwa atya? Abantu basobole okumanya yazaalibwa wa, kiki ekyaliwo, byatambula bitya. Nolwekyo obwetaavu obw'okumanya biki ebikwata ku Nabi Muhammad sallallahu alayhi wasallam obwetaavu weebuli. Tulina essaawa eno abantu abamuyooga kubanga tebamumanyi. Naye omuntu bw'anaamala okumanya Nabi Muhammad sallallahu alayhi wasallam, embeera gye yakulamu, embeera gye yawangaalamu, oba nabbi abufuna atya, mulajaga nti yes, omuntu ono alina kubeera nga wanjawulo. Omuntu ow'enjawulo ono nteeka omugoberera olw'ensonga nti bino bye yalina tebyali bibye, birina okubeera nga emabega we waaliyo amaanyi ag'amaanyi agali emabega we agaali gabikola. Nolwekyo okumanya shakhsiyatu rasul, omubaka yennyini okumumanyira ddala, kijja kuba nga kitukulembera okututuusa ku kumanya ebirala ebyekwese inshallah taala. Ensonga ey'okubiri gye twagala mu assira nabawiya, twagala mu fahma al-Qur'an al-Karim. Tutya twagala okutegeera Kulaani ey'ekitiibwa. Kiri mutafakun alayhi nti Kulaani yonna yakka ku Nabi Muhammad sallallahu alayhi wasallam, era kyo kitabo ekyamuweebwa asobole okubeera nga akikozesa mu kunnyonnyola abantu obusiraamu. Naye ate Qur'aani eno teyakka jumlatan wahida, nti yonna yajja nga mushafu ne bagimuwa nti Muhammad kwata kitabo kiri wamu. Qur'aani yakka neva waggulu nejja ku Lawhul Mahfuz. Kekaki Lawhul Mahfuz kyekifo olubaawo kwe bakuumira Qur'aani yonna mu ggulu eryo ly'olengera. Kakati malayika Jibuliiru yajjanga waawo aya 2, 5, 1, 3 nezireetera omubaka okusinziira ku mbeera ebeera ebaddewo. Bamubuuziza kibuuzo n'asiriikiriramu, Jibuliiru ne bamutuma nti mutwalire ansa. Bazze bamubuuzizza nti ya Muhammad akhbirna, Muhammad tubuulire, Katonda wo bamutonda muki? Mu ntende, mu nzabibu, mu nnyama? Nabbi bw'asiriikiriramu bw'ati, Jibuliiru n'atuuka namugamba nti qul, bagambe gwe Nabi Muhammad gwe babuuza, qul bagambe huwa Allahu ahad, ye Allah ali omu yekka, ali bwannamunigira omu. Allahu samad, bagambe nti Allah ye yeesigamirwako okumala ebizibu by'abantu. Lam yalid, teyazaala, walam yulad, era teyazaalibwa, walam yakun lahu kufuwan ahad, era talina kimwefaananyiikiriza yadde n'ekimu. Ezo aya Jibuliiru n'azeetiika okuzijja wali ku Lawhul Mahfuz n'azimuleetera wano. Kaakati bwe tuba nga tusoma assiratu nabawiya, ebyafaayo by'omubaka sallallahu alayhi wasallam, tuba tugenda kutandika okumanya Qur'an. Kuba Qur'an eyo eyina ebitabo ebivunula Qur'an bye bayita at-tafsir. Mu tafsiri omwo aya bazisaako kye bayita asbaabu nuzul. Lwaki yakka? Lwaki aya eno yakka? Kati tosobola kumanya asbaabu nuzul okujjako ng'ate ozze mu ssiira. Kati bw'odda mu byafaayo by'omubaka ojja kumanya kyabona omubaka yali akola bwati aya eno nekka. Ono omubaka yali akola bwati aya eno nekka. Ono yali asoma yagira bwati aya eno nekka.
so akati obwetaavu bw'okusoma siira twagala okutegeera Qur'an bw'onoogisoma yokka nga siira taliiko olina woonaatuuka obule. Mathalan ojja kgenda mu surati Al-Furqan, Suratul Anfal, essuura eyogera ku kugaba eminyago. Aya eziri mu Anfal ezisinga zoogera ku lutalo, jihad, zoogera ku ntalo. Toyina ngeri gy'onaategeera Suratul Anfal okuggyako ng'osomye asiira nabawiya. Bw'onaamala okusoma siira nabawiya n'osoma ghazwatu Badri al-Kubra, n'osoma ghazwatu Uhud, ogenda kutegeera aya eziri mu Anfal. Suratul Ahzab bw'onaaba onoogitegeera ogenda kusoma ebyafaayo nabbiga bwe yali e Madiina, entalo ze yalwana, osome ghazwatu Khandaq. Bw'onoosoma olutalo lwa Khandaq ojja kutandika okutegeera Allah w'anagambira nti wabalagati alqulubu alhanajira watadhunnuna billahi dhununa. Salman al-Farisi radiyallahu anhu tiyali Muwarabu, yali ava saidi za Iran eyo. Eyo naye kwali sitoola empaavu mu kusiramuka kwe. N'awanika omukono n'agamba ya Rasulallah nti ffe waffe gye twali kunna idha hujimna, bwe baatulumbanga takhandaqna, twasimanga andaki. Bonna ne bakigula era baasima andaki e Madiina. Abamanyiyo saidi zeeri waliyo olusozi, eno we wali open, eno yonna wali open baasimayo andaki. Andaki kibaki? Andaki trenches, bino ebinnya. Andaki yeyini ey'Oluswayiri. Bino eby'Oluswayiri bye bakozesa mu lutalo. Babijja mu lutalo lwa Nabi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Kati singa obeera ng'osomye olutalo olwo nga bwe baasima andaki, bwe baakola batya, ojja kulaba nti abantu bonna nabbiga bwe yabapanga, mwe mugenda kubeera wano, abakyala babeere wano, bagenda kukola bwe bati. Abayudaaya ne bakola obunnanfuusi ne bakukusa abantu okubayingiza eno. Bagenda okukizuula ng'abantu bayingidde eno mu kaseera ku buli omu ne batewaana. Kati bw'oba osoma siira nabawiya, aya ezo zonna ezoogera ku ghazwat Ahzab onoobigatta ne siira, ojja kulaba nga buli kimu mu bwongo muno nga kiyingidde. Eyo nsonga yaako. Tuli mu kwanjula. Ensonga ey'okusatu, lwaki tusoma asiira nabawiya? Tusoma siira nabawiya linaqtadiya bi rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam, tusobole okugoberera omubaka. Kubanga tosobola kugoberera gw'otomanyi kyakola. Kakati ate nga Allah tabaraka wa ta'ala ye kennyini yatugamba nti lakad kaana lakum fi rasulillahi uswatun hasana, mazima mwalina mmwe mu mubaka wa Allah ekyokulabirako ekirungi, mu kulya, mu kwambala, mu kwogera, mu bunyiivu, mu ssanyu, mu kuwasa, mu kutalaka, byonna tulina kubikopa ku mubaka sallallahu alayhi wa sallam. Tosobola kubimanya okuggyako ng'osomye asiira nabawiya n'omanya omubaka yawangaalanga atya ne bakyala be, yawangaalanga atya n'abaana be, yawangaalanga atya n'abako, yawangaalanga atya ne basahaba. Kino baali bakikola batya, kino bakikolanga batya, kino bakikolanga batya. Awo ojja kumanya engeri gy'ogobereramu omubaka. Onaagenda okukimaliriza bwoti ebyafaayo by'omubaka ng'obitegedde nga tewali kikutwala ku 40, kubanga onaaba nawo ogasanze. Awo naabo ogasanzeewa. Tojja kugendayo eyo mu byafaayo nga tegaliimu. Ojja kutandika n'okwebuuza nti yawa gasoma baagajjawa nga tegala wegava. So siira nabawiya etuyamba okugoberera omubaka sallallahu alayhi wa sallam. Naddala abakola da'wa. Nabi sallallahu alayhi wa sallam yayita mu mbeera zonna. Yakola da'wa ng'abasiraamu batono, n'akola da'wa nga beeyongeddeko, n'akola da'wa nga bayingiwadde. Gw'agenda okukola da'wa
olina kubeera ng'osoma siira omanye nabbi bwe yali mu mbeera bweti yagihandulinga atya. Nabbi bwe yali mu mbeera bweti yagihandulinga atya. Kubanga tulina ebitusomooza mu bulamu bw'omubaka, ng'olaba ng'essaawa eno bwe kibanga kibaddewo abantu bandibadde babeera bulala nnyo. Bakati singa obeera weetegereza Suluhul Hudaybiya. Kekaki? Suluhul Hudaybiya kifo nga bw'olaba Nakaloke, Nkoma, Namunsi baaliwo ne bakolerawo endagaano. Tujja kutambuzanga bwe tuti ne bwe tuti ne bwe tuti. Banga nabbi yava e Madiina agenda Makka akole umura. Bw'atuuka e Hudaybiya ne bamugamba togezaako n'olinnya wano ekigere. Ngulani abamugana? Ab'e Makka. N'asindikayo Uthmani ne bamuwambirayo eri. So awo abantu bajja kumanya nga tutuuseewo. Naye biki ebyaddirira byali bya kuwandiika ndagaano. Kuwandiika endagaano ja omwaka guno temujja kukola umura. Muddeyo mujja kukola omwaka ogujja. Tuli mu kkubo olusembedde okutuuka mwandibadde mutuleka endagaano ewedde. Muddeyo Madina gye muvudde. Ekyokubiri, anaasiramukanga eno ng'ava mu Bakuraishi eno e Makka abamushiriku nadda eri mwina mukomyawo eno. Kyali kiruma ekyo. Omuntu asiramuse adduse olubabu atuuse eri bamuzze, ate anaavanga eri ng'avudde mu busiraamu ng'akomyewo eno bantu bajja kumuzzangayo. Yes. Byonna nabbi n'abikkiriza. Kati Trinity eyo bw'ogitunuulira, endagaano eyo bw'ogitunuulira olabira ddala nga yali yeewunzise. Era sahaba omu gwe bayita Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu n'atuuka n'okubuuza nti ya Rasulallah alasna ala al-haqqi, sifa abali ku mazima? Nabbi n'amugamba nti bala ya Umar, fa abali ku mazima. Umar n'amugamba naye lwaki endagaano? Kubanga Umar yali tayari okukola kyonna ekiddako, yali more than ready okukola kyonna ekiddako. Naye nabbi n'agamba nti nedda, endagaano tugimaze biwedde. Basahaba baanyiga olunyiiga ng'endagaano enyigiriza, endagaano yali enyigiriza sayidi emu. Era abasiraamu ne banyiga olunyiiga. Okumanya nga baanyiiga, weetegereze kano. Nabbi abagamba buli yenna yaze n'ekisolo akisale, n'enviiri muzisale. Hijja eggweeraawo. Liggweeraawo. Umura eggweeraawo. Ne bamutunuulira butunuulizi bati nga teri asala kisolo, teri asala nviiri. Nabbi sallallahu alayhi wa sallam embeera n'emusukkako. Embeera bw'emusukkako n'ayingira weema ye. Bw'ayingira weema eri mukyala we Salama bwe mbaseerabidde radiyallahu anha. Bw'ayingira ewa Salama n'amugamba nti abantu bansobedde, abantu baganya okusala ebisolo, abantu baganya okusala enviiri. Salama n'amugamba nti eyo si nsonga, that's not an issue. Kyekikunyiiziza si nsonga. Mukyala we kati yamuwa. Mukyala we amugamba nti eyo si nsonga. N'amugamba nti ky'oba okola yita omuntu wa kusala enviiri, mufulume wali wabweru, bw'okwata ensolo eyiyo ogisale, n'akusala enviiri akusale, ojja kulaba bonna nga basala. Wallahi nabbi bw'afuluma ebweru n'asala engamiya eyiye ne bamusala enviiri, Allahu akbar, tewaliiwo kisolo kyasigalawo nga tebakisaze. Abantu buli omu yagwa ku mutwe gwa munne okugusala. Kale musiira bw'omusoma omanya ng'oli daayi, omanya engeri gy'osobola okuhandolingamu ensonga zo. Daayi otuuka awantu n'olaba ng'okutudde waya, naye bw'ozikutula n'ojjukira omubaka ezaakutuka ng'ali mu Suluhul Hudaybiya, omukyala n'azigatta.
namuadvisinga abakyala tubagitegeeza naye waba olina omukyala mukyala womugezese ayinza okuba nga akusinga okutegeera. Yes, anadda waliwo omusajja abeera n'omukyala ng'amusinga okutegeera, ng'obeera nga ali abimba nakoonako kakkana yali alinnye omukyala gati advice n'amukolera paasi, era bwe yafuluma wabweru eyo diiru neggwa. Abantu ne basiima omubaka ne batambula ne baddayo e Madiina nga tebagenze kukola umura bakume omwaka ogujja. Allah n'agera omusajja omu n'asiramuka e Makka ayagala aveeyo agende e Madiina n'atambula n'agenda mugamba ya Muhammad endagaano ogivaako, omuntu waffe oyo yatuuse eyo akomewo asiramuse. Namugamba ddayo gy'ovudde naye gy'ovudde. Kati bino byonna bw'obeera mu ssiira obisoma n'obitegeera situation ye bw'ebeerawo, kubanga history repeats itself. Singa history ono aba akomyewo ojja kumanya kati wano nyina kweyisa bweti. Nolwekyo siira nabawiya erina embeera zetussaamu. Ekyokuna kye twagala mu siira nabawiya gharsul mahabba linabiyyi sallallahu alayhi wasallama fi nufusina, okuteeka okwagala omubaka mu mitima gyaffe. Kubanga siira eno bw'oba ogisomye erina embeera zeekussaamu n'olaba nga singa teyali Allah oluvannyuma Nabi Muhammadi sallallahu alayhi wasallam nga temwaliruŋŋamye, nga n'obusiraamu temwalituuse, naye ng'olaba nga omusajja yeewaayo, n'awaayo obulamu bwe, n'awaayo buli kyonna asobole okutuusa message. Era siira nabawiya buli lw'ogisoma bw'oti n'otuuka mu kufa kwe, bw'obanga omutima gwo tegukyuse manya nti olina ekizibu, oba tonnaba kubikkulirwa oba tonnaba kubikkulirwa, kubanga ogenda n'otunuulira katagazuwat Uhud. Twali mu hijja yange ey'okusatu, hijja yange ey'okusatu owezaamu nya agenda emyaka emirundi ena. talina ayaddekamu. Kakati bwe ŋŋenda kasabe Allah amutwale bwe tubeera ku Uhudi akasozi waliwo akasozi akatono nabbi ke yalagira abasahaba nti mwe mbatadde awo temuvaawo, sawaun tuwanguddwa oba tuwangudde temuvaawo awo, kubanga akasozi ako kaali so strategic. Naye okulwana bwe kutambula wansi wano ne bawangula abaali ku kasozi ne bagaa tuwangudde eminyago naffe tukke wansi, ne bakka ne bavaayo. Bw'oligenda e Makka olikiraba akasozi ako bw'oba otunudde we baaziika Mus'ab ibn Umayr ne Hamza ibn Abi Talib radiyallahu anhu, bw'oba otunuddewo bw'oti ku sayidi ey'omukono gwo ogwa kkono wali open. Khalid ibn al-Walid yali yali omu ku bakamandazi babali abaali bava e Makka abayigganya omubaka yes ng'awo tannasiramuka. Bwe yabalengera nga bavudde ku kasozi n'agaa nti yalla tugende naffe tudde wali waggulu we babadde, ne bagenda bawamba akasozi ako. Bwe bamala okuwamba akasozi ako olutalo ne lunyinyiitira, Nabbi sallallahu alayhi wasallam yabula katattibwe. Era mu lutalo olwo mwe mwali okulangirira nti kutila Muhammadu attiddwa. Kati singa saba Allah abatwaleyo, singa ova awali limbo we baziika bashuhada 7 mwaba waliwo entaana 2, entaana emu mweri abantu 7, endala mweri abantu 2 abali ba commanders abattibwa, Hamza
ne Mus'ab ibn Umair radiyallahu anhuma bafiirawo. akati bw'osembera mu maaso waali bo bagissaako ekikomera mu maaso waliwo olusozi n'olusozi wezaagala okwegattira wansi wewali ekinnya. Nabbi sallallahu alayhi wasallam bwe yali yeetegula wano olubabu kyeyagwamu ne bajooka basindikaawo obusaale balina obuntu ebalebeeta tarsi nga bulinga bwalaba envuumuulo twaddiranga amayinja ntugasa ku byayi netuwuba bwe tuti n'okasuka n'okuba nga twekuba nga tukyali bato. Nabbi bamukasukira ebintu ebyo okutuusa basahaba omwali Abu Ubaida Amir ibn al-Jarrah radiyallahu anhu nadduka emisinde, omwali sahabi gwe bayita Muhammad mutabanyi wa Muslima nadduka emisinde, omwali Zaid ibn Harith radiyallahu anhu ne badduka emisinde, Abu Ubaida n'agwa bw'ati ku kinnya nga buli kasaala akajja kakubaye, buli kasaala akajja kakubaye. Era abawandiisi b'ebitabo bagamba nti Abu Ubaida bagenda okumwetegereza ng'alina ebiwundu 7 plus bid'a wa 70, yalina ebiwundu 7 n'omusobyo nga bya busaale bwe baamukuba ng'ataasa Nabbi Muhammadi sallallahu alayhi wasallam. Era mu lutalo olwo Nabbi baamukuba amannyo 4 mu kamwe ne gavaamu, baamukuba envuumuulo eyo tarisi eyo ekyenyi wano nekyabika n'atirika omusaayi. Shaitani neerangirira nti Muhammad yattiddwa. Abantu abo bonna okufa 72 actually lwe lutalo olwasingayo okuba n'abafa nga bangi. Ghazwa waliwo kyebaita ghazwa ne ma'arika. Ghazwa luba lutalo nga Nabbi kennyini yalulimu, entalo Nabbi ziyalimu. Olutalo lwasiga okufiiramu bashuhada abangi, Uhud baafa bangi. Olutalo olwali lugenda okufiiramu abalala abangi, Mungu n'ataasa ya Ghazwat Mu'ta. Era tunatutuuseeyo inshallah abantu kubanga ngenda kunyumiza entalo ezo mbeere ng'eyazirimu nga nwana naye nga ate saaliyo okujjako nti bitabo abawandiika ebitabo batutegeeza buli kimu. Kati ebitu birina tusobola okubeera olaba muleeta buloosi byewooziwoozi Wakayima simanyi n'akola tadde mpologoma era osanga omuntu nga Wakayima alina emboozi ate ekyewuunyisa nti abaleeta n'ewaya za Wakayima n'empologoma tebaawugala. Gwe banzijukira bwe nali nga nkyali mutototo baatunyumizanga Wakayima na Wolovu n'essaawa eno bwe mpulira abaana bange ewaka nga babinyumya biringa biri byennyini ngaze bwe nali mbinyumya n'abaana bwe banyumya. Nolwekyo bwe tubeera mu asiira annabawiya tufuna okwagala omubaka. Kati awo Uhudi obuzibu bwe bwava kwawukana ku kigambo ky'omubaka sallallahu alayhi wasallam. Omubaka yabagamba temuvaawo awo, bo ne bavaawo. Era mu hijja gye mbadde mbanyumiza bampa chance nsomese ba hujjaaji Uhud nga muri hijja teri yataakaaba. Era bwe tuba tukobawo Haji Haruna Musiwa Allah amusaasire naŋŋamba nti seeka onyumiza olutalo ng'olinga eyaliyo. So byonna ebyo biri mu ssiira. Kati bw'obeera ng'obadde daayi omanya engeri gy'okwatamu ensonga bw'ofuna obuzibu. Nabbi yali asobola okufuna, Allah yali asobola okutaasa Nabbi n'atakubibwa, yali asobola bulungi nnyo naye yamuleka afune nga kiri abantu baleme muyita Katonda bamanye nti ono muntu. Era mwenyi n'agata inama ana basharu mithlukum, nze ninga mmwe nange ndi muntu buntu. Nolwekyo siira nabbawiya tuba tunoonyamu bintu ebyo. So kati Ghazwa zibeera ntalo Nabbi ziyalimu. Ma'arika ezo ze ntalo ezaaliwo nga Nabbi amaze okufa, kuba Nabbi bw'amala okufa
entalo tezayimirira zagenda mu maaso. Bano abagamba nti nabbi yagamba nga bamaze okulwana Fathu Makka, bamaze okuwangula ekibuga Makka, bagamba nabbi yagamba nga Fathu Makka ewedde ndi kati jihadi yekoze eki ewedde, kati jihadi esigadde jihadu nafsi. Ako kanyonyi kyo kifu, kubanga Fathu Makka bwemala okubeerawo nabbi n'agiwangula, olutalo olwaddako yali Mu'ta, Ghazwatu Mu'ta, olwali nabbi kennyini yalulimu nga ye kamanda, nabbi kennyini yalulimu Mu'ta. Nabbi yafuluma n'abalwanyi emitwalo 10 okugenda okulwana Mu'ta, naye agenda okutuuka Mu'ta nga abalwanyi be balina nga badabulinga nga balina abalwanyi emitwalo 30. Nabbi nga yagenze na mitwalo 10. Balina embalaasi zokka ez'okulwanirako nga mpitirivu. Ate nabbi jjukira atwala abantu mu lutalo abaakasiramuka, imaani ng'ekyali yegeyege. Era bwe batuuka mu kkubo abantu ne babagamba nti inna nnaasa qad jama'u lakum, bannange eri gye mulaga abantu babeetegekedde fakhshawhum, mubatye muddeyo. Abantu ne bagala batye, naye nabbi n'abazza ne bakola dhikiri egamba nti hasbuna allahu wa ni'mal wakiil. Naye era bwe batambula okutuuka nga tebanakuyingira Mu'ta wennyini, basanga kamini ye ambush, basanga ambush mu kkubo. Allahu akbar, ambush nebayisa bubi, ambush nebayisa, ne badduka emisinde. Era abantu bawulira Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu, bawulira Khalid mutabani wa Walid radiyallahu anhu nga bagamba nti bannange nabbi waali, nabbi tannafa, nabbi tannadduka waali. Nabbi mwennyini n'agamba nti ya ma'ashara nnas, abange mu abantu, ana Muhammadun la kadhib, nze Muhammad owaddala sirimba wendi. Baleke bakuŋŋaanye bamujahiduuna, baleke batandika olutalo nga bakyusiza n'empanga y'olutalo. Empanga baagikyusa. Era ku olwo inshallah ambiza amatano ne banne abafollowinga IUFM babagenda mu maaso ku followinga, tugenda kubategeeza mu lutalo olwo mu kusooka baali bakozesa bukodyo ki, era mu kukyusa baakyusa bukodyo ki. Era olwo bwe luggwa waliwo Ghazwatu Taif, waliwo entalo endala ne Tabuk, Ghazwatu Tabuk. Tabuk lwe lutalo olwasembayo nabbi okulwana Tabuk. Kati eno kano akanyonyi akagamba nti hadisi yenfunga teriiwo, mu lulimi lweno lwa hadisi bakayita kanyonyi, bagamba tekaliiwo, hadisi nfu. Eyo hadisi aba Ahmadiyya be baagala okugikozesa abantu tebagenda mu jihadi. N'olwekyo sira nabawiya obwetaavu we buli bunene obw'okubeera nga tusobola okusoma tumanye nabbi engeri gye yakolamu ebintu bye. Ekisemberayo ddala twagala okunywera mu ddiini yaffe. Musobola okugezesebwa ne mubeera mu mbeera nga mbi nnyo. Buli omubeera mu mbeera embi nga mumanya nti nabbi yagirimuuko. Ne basahaba ne bamubuuza nti ya Rasulallah, mata nasrullah, Mungu anaatutaasa ddi? Allah alyoka abaddemu nti ala inna nasrullahi qaribun, okutaasa kwa Allah kuli kumpi, temufaayo. Naye nga biro byonna tubijja mu siira. Era siira buli daayi yenna alina kusoma siira. Kiringa era bwe njagala buli imaamu asome siira, kubanga the best imaamu alina okuba nga asomye siira. Era imaamu lwabeera imaamu nga tasomye siira, aba alina waanaatuuka bimusobere abule wadda. Naye buli wobeera nga otambudde bulungi wano mu siira ng'atambudde bulungi, ajja kulaba nga buli kimu kikukolera. Abatuwuliriza mwenna njagala mukkirize
for today priyago ejja tumala tumanye nti olwokusatu inshallah Allah bw'anaaba atwazise ku bulamu bwe awo tugenda okutandikira abantu bali abeera mu kunyumya nyegenyege tunatujumya sira nabawiya abantu nga bafunye empeera zaabwe nga beeyongedde okwagala omubaka alayhi salatu wassalam wa barakallahu fikum. Olunaku lw'enkya si lwankya olwokusatu olujja gw'onyumirwa munyumirwa Allahu akbar. Olunaku olwokusatu olujja tujja kubanga tutandika inshallah ku nsibuko ye. Naam. Inshallah taala omulizo omulungi weebale kwekomera ku mukutu ogusirika basiimye alhamdulillah naye kankutte naye lwakuba tukonyengako bukonyi nsaba Allah abasiime bonna abakubye amasimu eno ntandikwa inshallah Allah atuwa obulamu tuleme kulwala okufuna ebirala ebitutewaanya abasiraamu basobole okumanya omubaka waabwe engeri gye yawangaalamu embeera gye yayitamu oba oli awo ne bakwata obusiraamu enkwata nga si yakuzannya bakasa n'omanya obusiraamu engeri gye bwatambulamu tosobola kuddira muwala wo n'omuwa omusajja nga si musiraamu tosobola kuddira gwe kennyini weebuzaabuza bw'oti n'oleeta omukyala nga si musiraamu n'omuteeka mu maka ago tosobola kubanga obeera ova lyuwinga obusiraamu toyinza kunywa walagi ng'omaze okumanya obusiraamu nga bwe bwali butambula tosobola bakatebogadde obusiraamu abantu bano baatulwanirira obusiraamu okutuukawo njagala mukkirize tubeerekereze tubeere nga tukoma wano okubeera nga tujja kubeera nammwe biidhinihi taala abagiwuliriza wabarakallahu fiikum banne mukkirize nkomaawo nsigadde nkyali Sheikh Lut Suleiman Wandera imamu wa Masjid Nur wabarakallahu fiikum. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa alaikum assalam warahmatullahi wabarakatuh.